Tuli ku mukutu gwaffe ogwa Standard News nangida Element Man muzzukulu wa Mugema. Tuli ku TikTok gwegendayo osobola okubeera nga otunoonya ate ne ku YouTube nayo gye tuli gwegenda osaakinge onoonye Standard News UG ogenda kubeera nga otulaba ku TikTok saako ne ku YouTube. Nebaza abantu mwenna bagenda maaso n'okubeera nti mutugoberera mwebale nnyo mwebalire ddala bingi ebibaddewo mu entertainment saako n'ebintu ebirala. Tuze tukubanyeko ebirowoozo nyongera okubebaza mwenna nti genda ku mukutu guno subscribinge olaikinge osharinge nebaza mwenna bagenda maaso n'okubeera nti mutufollowinga ne mutugoberera ku TikTok saako ne ku YouTube. Nze da Element Man muzzukulu wa Mugema. Olunaku olwaleero sizze nzekka nga bwe ntera okubeera nzize n'omugenyi wange ow'enjawulo agenda kubeera nga atweyanjulira yaani kisobola okubeera nga tumumanya obulungi. Abamu muteekwa okuba nga mumumanyi naye agenda kubeera nga atweyanjulira yaani ate tugende mu maaso n'okubeera nti tukubaganyako ebirowoozo ku nsonga ezimu oba endala ezigenda mu maaso mu ggwanga mu nsiike eya entertainment saako n'ebyobufuzi tujja bikoonako katono naye ng'okusinga essira tugenda kuba tulitunuliza mu entertainment ku ebyo ebibaddewo ate ku ebyo ebigenda mu maaso mu ggwanga biki bye tusuubira na biki gwe byolowooza ali omukulu. Nsanso okulaba nange nsanso okusanga. Amiina gy'obulidde eyo tubeerayo nga tutoba. Tubeerayo nga tutoba omanyi ensi ya kutoba. Omuntu yandiyagadde okumanya ani gwendese olunaku olwaleero gw'oleese abamu bamumanyi naye nga ku mukutu guno gwe mbadde nga sitera kuyitayo erinnya Muhammad Kabalu Sankara. Abangi Sankara liva kuki? Sankara yali president lwakuba yawummula. Tewamumanyako Sankara? Ogenda omunoonyerezeeko yali musajja wa ttabbu nnyo. Nawe kugana oli wa ttabbu nnyo. Ttabbu era basinga eri batera okunoonyako mu Zomba. Mu Zomba eri mbaayo. Zomba ki? Zomba Films. Zomba Films. Era oba oyagala okunoonyako ogenda mu Zomba Films onfuna bulungi. Gamuzannya mizannyo kuyimba biki ebyo? Okusingira ddala kuzannya firimu. Nga okiwudde nti Zomba Films. Ne firimu endala gye ziri eyo ku YouTube, ku mitimbagano emirala nga Telefayina, z'ebweru Kenya, konna mbeera ku mukama wange. Kiki firimu wafuna ota ekinyegenyege okuyingira mu firimu? Waayi. Abambi waliwo omusajja wange Mungu yamujjulula kati baali bamuyita Alexius Devman. Omusajja oyo yandeeta mu firimu twasisinkanako saidi ze ye Makindye nali mu birala nga ndi mu byakuyiriba. Mumutwalako mmuloka yange mutwalako nangamba nti nga musajja mulasitanya ayina enviiri ati amulasitanya nga nti mwana aze ni entertainment yakuwandiika firimu babe ekirooto ekyo nno nkyagala nga nti ojjojje nandagira ali ku Ntebe Road yawe ezana funa akadde ne ngendayo nangamba nti ekintu oba okyagala kyeteekemu mu mutima. Naye nenkyeteeka mu mutima ne ntandika ogenda ngayo ne nkola lihaso zanya firimu ze twazanya ziwerako era nga bondeseeko wano oli wanaabanga azaagadde ajja genda azikole ki azisakingeko agende maaso n'okundaba. Kati mu firimu bino owezezzaamu bbanga lya myaka emeka? Emyaka si mingi kuba kati okuviira ddala mu 2019. 2019 biri abindoza giringa emyaka nga mukaaga. Myaka mukaaga nga tuli mu industry ya film. Naye nkola ne ku birala, nkola ne ku comedy MC. Luusi MC ku mikolo ngaki kwanjula mbaga wegiti. Tubaako. Wako ne bannaffe tugenda ne mulimba tetulimba mukama wange kyemanyi mu kwanjula kulimba kwe kubeerayo anti
tukozesaamuko ku bukodyo obutonotono mu mbeera y'okuteekamu science tekuba kulimba aba science omanyi oluganda luba lugazi kati okozesaamu ku ngeri ya science okumatiza kugenda ku mukolo abamu era bagamba nti tekuba kulimba aba science ati nze wemmanyi wano bakugamba nti omwana waffe tugenda mukuumira bbanga ng'otegedde nti embaga teriiyo naye ate ng'olina okukubawo ekiraka biba byakutetenkanya n'oteekamu science kuba kati waliwo mu mbeera mu byokwanjula waliwo n'abakoma mu kukyala ekituufu oli asobola okukoma mu kukyala naye n'abagamba nti tugenda kugira tujja naye ebiseera ebisinga bagamba kyolimba obuku kibutta naye oluusi kuba kuyisaawo ate bwe tugendako kaawo era n'abatulaba njagala kino mukimanyi bannange teri mukolo mutono tunyigirize nnyo abaana bannaffe be tubeera nabo tugende ewaabwe bakole ki batumanye oba bakumanye nedda teriyo sente z'ogenda kufuna naye gw'omanye ekitiibwa ekibeerawo ng'omaze okwanjula ng'omukyala amaze okwanjula ewaabwe tonakifuna gwe jangu ondabe nno si bingi kakati ndowooza walabye omukolo ogwa Ambassador Media ogwo bannange omukolo kakati ogwo naye oyo alinye yagambye nti omwavu totawa naye ng'ate buli omu ayina katigole ye mu mbeera y'okugenda ewaabwe w'omukyala tetutya gwe vaayo gy'ogambe nti abo Wanasankala njagala genda waabwe wa mukyala naye tukoze tutya bwe mpita newe neeba meeting ye wammwe waka abaana bangi nnyo bakoze emikolo naye ng'oli aba talina yadde n'ekikulu najja ne tutetenkanya omukolo ne tugenda oluusi waliwo n'abazadde abamu n'akola omukolo ewaabwe najja n'ateekamu sede n'agamba nti omwana wange kebazze ne beeyanjula kimpeeseza ekitiibwa mu batuuze bange oba mu bantu b'empangala nabo kyabbe era muganda bw'otonnaba jangu olabe Sankara tujja kwegatta ne baganda kati abamu balimu okutya nti kiki nti omukazi oyinza zimuteekamu n'afumbayo ebbanga ttono n'anoba kati ng'oyo yakoze omukolo gwa biliyoni meka 3 biliyoni 3 oyinza okwanga nti kati essaawa zino oyinza okuba nga ali maziga ng'omukazi yasi yabadde ayagala kufuna kitiibwa eri abazadde ba sinanoonyerezaako nnyo ku Ambassador Media oyo ensimbi yabaddewo naye ateekeddwa okuba ng'omukyala awangaddeko naye mukyala awangaddeko naye ebiseera ebisinga omukyala bw'oba owangaddeko naye abeera ne mulaalo eteekamu ku basenga kuba walabye ebintu bye baleese firiigi ezisoba wansi wa 5 ozakiyatutte edduuka ddamba edduuka okuba kati ebintu bye yatutte basenga bakojja bamaama bataata bonna buli omu omwana omuwala ateekeddwa okuba yabadde amaze okukwata peeni n'olupapula n'agamba bano bonna tubawe kakati omukyala bw'oba owangadde naye naye tajja kukalubiriza nga mugenda ki nga mugenda ewaabwe ajja gamba taata maama mbwanange ndeeta munnange naye twagala okubaako naffe awaka bamanye nti nange nagenda naawe n'omukyala gw'obeera naye waka obeere muggomevu gwe tolaba nti omukyala bw'oba omwanjudde naawe bakuyita ku mukolo gwa munno n'ogenda n'otuula ku ntebe esooka bw'oyambala ekkanzu n'ekkooti bagamba omwami n'omukyala Sankara batudde gwe bali ku mukolo neemuyimira ne muwubira ku bantu kakati ffe abamu ababeera batannawasa kubanga bw'omala okwanjula omukyala kikusikiriza okugenda babasiba empeta kituufu kaakati bwe baba oluusi bakuyise ku mukolo wabeerawo kati nga mu kyaki wabeerawo kyeyaza abafumbo mu kyaki wabeerawo kyeyaza abafumbo ebatuula ne Ssaabafumbo abeeramu mu kyaki akulira abafumbo kakati ekyo kitiibwa nakyo kiki
nakyo weekiri kakati so tukolere nnyo ebitiibwa ebyo mu kaseera mwabali eyo muleme kuwoza mbu simanya omukyala sinnamwanjula tewali ssente kwata akakatono koolina gende ewaabwe w'omukyala abamu muyina n'amamotoka bw'ovuga ng'emmotoka ya bbeeni nga toyanjulanga mukazi anti kati abamu balimu okutya nti waliwo abamu ekirala omukyala omutuufu okwanjula olina kubeera naye ebbanga ki oba lw'omulabe n'omwanjula oba mulina sooka kubeera nga mufumba buli omu yeetegereze munne ekyo ky'okwetegereza kirala n'ekyokugamba nti katugende ewaabwe nakyo kirala kubanga oyinza okusooka n'obeera n'omukyalawo ne mmala n'emyaka ng'etaano oba ebiri noga nti ewammwe bakwetaaga okukola ki okufuna naawe n'okuba bajeti yo bakuyita kwetetenkanya neweetetenkanya n'ogamba nedda katugende ewaabwe w'omukyala so mwabali abatulaba eno topiki oba enteekateeka y'okuba nti omukyala ogenda ewaabwe mugirowoozeeko mulabe aboogezi b'oku mikolo bangi mubeere ni bannammwe miitingi zino oluusi ezitera okutuula nti gundi alina omukolo bakuyambako ekwatagana banno bakuyambako buli woobeera ne banno nga emirimu gy'okola nze kati nga nze industry ya firimu gye ndimu mwenzannyira firimu bwe mba nga ngenda okwanjula basobola okunnyambako ate n'obwa drive emirimu gye nkola era nabo basobola okunnyambako kakati bwe bannyambako ne bampaayo ke bampa ate nga nange ninawo akange tukyagenda mu maaso n'okubira nti tukuweeza wano ku mulu gwaffe ogwa Standard News and Element Man tukubaganya birowoozo ku nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga omukulu okulayira wakulabye kulayira kwegamba kwabaddewo ne kubeerawo bangi bazze bamanyi bagamba tekugenda beerawo okakana nga kukoze eki kati kansooke nkubuulire ebyobukulembeze bino ffe nze naawe tuyinza okubeera nga obukulembeze bwe twakalaba butono kubanga nze nange emyaka gino gye nnina nakalaba pulezidenti aliko naye bajjajjaffe ne bakitaffe baalabakoko ku bapulezidenti ab'enjawulo naye buli pulezidenti bw'abeera ng'amaze okuwangula akalulu ne bamulangirira ne watabeerawo kiddako okumala omwezi gumu tobaako ky'osuubira era pulezidenti ebibadde bijja tajja kulayira ne luli eri baayogera mu 2021 tajja kulayira naye era yalayira naye era ekisinga okwewunyisa nti opponenti we abadde amuli obubi agenza okulayira nga tali mu ggwanga era ebyo bibeeramu kubanga kati ne Besigye yennyini wali eri wamulaba yeerayizaako naye era byabeera awo kale ebyo omanye ebyobufuzi mu mbeera y'okuzannya ebyobufuzi byo bibeerawo kubanga omuntu oyinza okulaba let me tell you ekisooka ebiseera ebisinga ebyobufuzi bino bijja oba bakwita kutya kubimba bibimba ne bikka kati luli eri mwami Besigye yayina amaanyi mwami Besigye amaanyi ge yayina n'alinnya ku kyawakati ne tujja tufuna mwami Kyagulanyi amaanyi naye abadde nago mu bungi agage galadde gasinga nnyo mufa abavubuka naye kubanga bayagala nnyo batwayagala nnyo change kubanga yadde president waffe atuvuze yaliko twayagala nnyo ku change tulabe ku muvubuka ono yatebwa enfuga bwe n'erinnyako ku ntebe ebintu binaakyuka ate kati n'obukulembeze buno ebiseera ebisinga buli we bukyukako ebintu ebisinga bikola ki bikyuka kubanga kati bwe tubanga convoy luli yalinga edda convoy luli yalinga esinga kugenda Mbalala convoy eno bweddako eggomba bwekwatako eruweero convoy bwekwatako ku lw'ebusoga ku lw'ekasangati nga buli kaseera convoy ekwatako awo embeera ekyukamu ab'ekasangati eyo naye baati ne beeyagalako ate negundi ne ku lw'eggomba nayo
kwegamba bwe bityo obukulembeze buyandibadde bikola bityo byandibadde bibeera naye president yalayidde nga bw'ogamba ekisanja kye ekyomusanvu gye yatemeka saa 3:35 saana it filled by 5 myaka gibite abas kati jina tutemeka kati kyekisanja kiba ky'etaano naye kiba ky'etaano kati ate inawulidde kya musanvu ate kiba kitya anti tebannaba kyogera kubanga bw'ogattamu 5 5 10 emirundi yena myaka 2 emirundi 3 25 emirundi yena 3 emirundi 35 nga kalakata Uganda eno yo mufuzi ate ni president ero yantabudde oba ayina muka stress ke ebite yanyumye yajidde musana anti yandibadde bambi amuwomesa teyabaddewo mama teyabaddewo mama quickly covered mama mulwadde ate yatuliyimbye yandibadde atugamba mama musabire obulwadde asuuke anti manyenze wateyagadde kikoonako wana Uganda bano bajja lowooza ekirala yanditugambye kubanga mama bw'abeerayo nga mulwadde atugambe twongere okumusabira asuuke oba yabadde kazimba mugalu we yakyogeddeko ngatusabira maama asuuke obulwadde maama tumusabira asuuke obulwadde taata abeere musanyufu kubanga wali mama taata waali na mama taliiwo emirimu tegitambula bulungi mama ne taata baba balina okubeerawo emirimu negikola ki negibeera buko nga tetonna bagenda ku nsonga ya muyimbi munnaffe waliwo convoy wetegereza ku convoy oba ku bagenya abasaluvaki wabaddeko omu kiraga nti wabaddewo okulwanagana wakati wa security ne SFC Munnayuganda kikyayinza okulowooza mu mbeera eyo tewabaddewo okukwatagana wakati wa security zombi oba kuba Saluva oba bakumi ba Saluva bo badde bagana bakole ki bagende ate nga FCFC yegamba mukoma wano ffe tuli in charge kakati ebiseera ebisinga ne bw'abakabaka omukuumi we tamuta ne bw'abakabaka omukuumi we tamuta naye taking over ndowooza walabako omugenzi Gaddafi mama Gaddafi we yajja wano aba security ya wano buli mama Gaddafi we yabanga ayina wajja security ya wano nga tekola nga ne bwebeera convoy ye eyammwe ya Museveni mugizza bbali yeye inokukola kakati ne bano ba president b'ensi ziri bwabadde balina okujja gwe omukuumi wo atamuto ow'okukido obeera olina okukkiriza no earning over wali n'obeera around there naye nga bano bebalina okuba nga bateking over ku security ebeerawo kubanga security ebeerawo awo tewali wasobola mukwatako tewali kubanga wali babeera ba president ababeerawo tewali wasobola kyenyeje kumala gakola ki gayitawo naye twalabye nga security erinamu obukubagano ne kooti ya ulisi era nti esuuti ya ulisi esuuti ya ulisi ageza okuba omusajja naye nti wabaddewo nno olutalawo abasajja bali ku mulyango nga bayingira omu akuba munne tulina oyingira tojja yingira kakati awo mu mbeera ya security awo bakozeemu okubagana awo naye anye nga security erina oluusi okukyusaamu nti bwe mumanya nti onajja eiza w'abakuumi 3 oba 2 omu atuuke agende naye wakati olabe naye munywanyi wange Saluva nga naye akaddiye anti era ate nze ndowooza nti lubaze security yamuyisizaamu amaaso sajja wange naye akaddiye nagenza okulaba ab'Embege alengeddera okugenda okutuuka wali eri wano engamba
lwakuba nti mukulembeze era obanga okyali mukulembeze obeereyo n'okuba n'embavu amaanyi okubeera nti okola ki olina okutuuka mu mbeera gye bakoze eki gye bakuyitiddemu naye omukolo gwayimiriddewo era yaddeko nti byagenza okufundikira ng'oba bakkiriza mukuumi omu amubeere ku kiddo wanabalala ne basigala ndowooza babaddemu omanyi security bwe zimala okwogerezeganya kuba nalabye ng'era bonna ababadde awo mu masuuti awo obona abamasuuti bwalabye awo bonna security nga yaki security nga y'amaanyi nnyo security nga y'amaanyi nnyo era ogenda batambudde mpola mpola mpaka bamututte mu katebe awo kamera we zaatuse ne zimutuuza awo ne bakomawo emmotoka neekomawo naye nga bwe bityo ebya security wonna omukulembezewa gwe nga mu ndowooza eyo kiki ekirina okukolebwa okulaba nga security z'abantu bano zikwatagana balina sindika zirisiti kati nga ku mukolo ogwo ogwabadde omunene oba omukolo ng'ogwo omunene muba mulina okubeera n'okwogerezeganya bifo nga temunnaba kutuukagana wannyini ku venue eiza eri entebe eiza oba communication kale meeting ne mubaako empuliziganya kuba ndowooza ebintu ebisaanamu okuba nga bisaanamu okusoma mu mbeera ya security nti kakati omuntu bw'ati bw'abazze ekirina okukolebwa kirina kubeera bwe kiti ne mutabeerawo nnyo nabukuubagano. Okay. Tudde ku nsonga y'omukulu Eddie Kenzo. Avudde wakangaza bajja ne n'atuula ne mukyala we Nyamutoro minisita bo ne bagamba mukulu n'entebe gy'otuddemu si yiyo toyogera na kwogera era byafundikidde bamusetuddewo naye tokoladde kumuyisaamu maaso ebiseera ebisinga bw'oba mu kati nga faba mu entertainment olina okubaako wookoma nze kati ne bwe mbeera nga mukyala wange minisita MP kati nga bw'olaba Nyamutoro oyo wa Kenzo waliwo we nnina okukoma si buli wamu nti nnina okutuuka before nti ndi muka munene naye si buli wamu nti nnina okutuuka kati ngaawo eizo obeera ojja kuswala kubanga bwe baba baakuyise babawadde kaadi bakubi ne batuwa kaadi ku mikolo omwami n'omukyala Sankara muyitiddwa mujje mubeerewo ku mukolo guno kati n'omwogezi omwera yaga nti Kenzo yabadde ne VIP ya kaadi yabadde muyita wayina okutuula era ekifo kye kyabadde ne Nyamutoro nga naye minisita ayina wayina okukola ki okutuula yagadde okutuula ne mukyala we kiba kirala kubanga kati wali ba minisita kakati lwaki olowooza VIP eya Museveni gye yabadde atudde lwaki Nyamutoro si gye yagenze n'atuula kabe mama waffe ono ow'Ekagadi minisita yani ono gundi ono mama waffe ow'Ekagadi yani oyo minisita gundi Nabbanja era ba president eri gye batuula naye ayina yadde olaba nti omuzeeyi yamuwamu ku bukulembeze bw'atali naye tasobola kgenda n'akola ki tasobola kgenda n'atuula mu ntebe eyo okitegedde wabeerawo wayina limiti ye nti wano we nnina okukola ki okukoma ku mukolo ba Eddie Kenzo bayina balagaddi bonna bayini mu entertainment ate era bagundi babebekulu buli omu ayina kategori ye wayina okukola ki wayina okutuula si gwe kujja olw'okuba oli munene olw'okuba ndi muka munene already nti ne Kenzo era naye ayina ekiti mwagwa ayimu entertainment naye wa minister so baamulabisizza security yamulabisizza nnyo ate kale n'abasecurity tobanenya kubanga ekifo mwatudde bwe baba nga bategekedde baminisita 50 kati 49
owataano oba otutte entebe ye kubanga automatically baba ina kusitulawo so mu mbeera y'obuntu security yandibadde emuleka nga Nyamutolo yaganya ne bamuleka ne bagala kinti agende naye mu mbeera y'ebifo baba bategese tebasobola kukkiriza tebasobola yandibadde yeze n'atuula mu ntebe omukyala waali era bazze bonna kuba kati era olaba ne security ya Nyamutolo bw'abanga atambula ne Kenzo sebo munnange baggulira mu ggulire kyobadde okimanyi baggulira mu ggulire Kenzo baggulire ne batuula ne kati ekitibwa kyabadde kirala so entertainment bwetyo buli omu ayina kategori ye wayina okukola ki wayina okugwa tobeeranga nnyo era n'ebiseera ebisinga ne ku mikolo babanga tebakwise ku mukolo nga toyina kaadi tozungirayo okujjako newoba toyina kaadi naye nga baakuyita ku mukolo ogenda newoba toyina kaadi naye nga baakuyita ku mukolo newoba toyina kaadi ffe nyingi nnyo emikolo gy'embaga gye tubeerako nga tuli ba MC n'omuntu najja anyumye baamuyita naye ebiseera ebisinga nga gwali mu nteekateeka y'emikolo kakati ono talina kaadi nze okuba kale bayinza okuba tebamwita oba kale bamuyise yawulidde nti omukolo gwa gundi weeguli najja tulina kyamukolera aba alina kukola ki abeera alina kujja n'atuula oluusi abamu obaleka najja n'atuula kubanga ate nakyo kirala omuntu aba yefiiriza obudde bwe najja ku mukolo gwo oluusi oyinza okuba omumanyi naye nga tewamuyita bw'oba omulabye musanyukireko beera musanyufu atuule kubanga abayita emikolo ku mukolo gwo baba mirundi ng'ena taatawo maamawo ogwe mukyalawo okitegedde kubanga maama ayinza okuba yamuyita ajje ku mukolo gw'omwana we taata ayinza okuba yamuyita ajje ku mukolo gw'omwana we ne mukyala we okujja ku mukolo gwaffe kakati n'omwana oye bwebale nnyo n'omwana ayinza okuyita okujja ku ne muhoza ayinza okuba alina be yayise mujje mulina obbeerawo era ne musya of course era ekitoga nti yabayise ne muhoza era yabayise bajje babeere ku mukolo gwani gwa taata mukolo gwa taata so kati ebiseera ebisinga ebintu ebimu tubikako bubisi abantu bazze babaddeyo mu kulayira kw'omukulembeze so ebya Kenzo naye bwe bityo byagenze naye nga wemumanyi toseka nnyo okugamba nti ate ono simanyi yakoze bw'atya kimukireka mukireka naye kati yategedde wagwa bwana Musuuza yategedde ate kati nga omanyi entertainment saabamu bino byazayogera ku bayimbi kati bwe bakikola ebyo bajja kuba bongera okwongera okumuteekako akazito okumulaga nti tolina kyoli naye era byabwerere era basingako abasingako waali basinga abasingako kuba ssebo nze njagala okubuulira okubeera nga balinayo akafo ke baakuwa mu bukulembeze bw'eggwanga yadde obeera olaba nti tolina kyoli naye okiba kati waliwo abali mu gavumenti ng'ewa pulezidenti bakonkona kati Balamu tajja kukonkona pulezidenti tasobola mwana wa waka kati yafuuka mwana wa waka Balamu era kati Balamu bw'aba alina kye yeetaaga wa pulezidenti akuba bukubi ka ssimu takuba ssimu agenda direct waka kati Balamu mwana wa munju kati gwe newo n'oyogerera Balamu byayina otya nti byayina mulabirizi tebakuwa kulabirira nga tolina kyoli babyogedde era bingi bahamu balabirizi bajja kubyogera naye teri akuwa kulabirira kintu nga naawe tolina kyo kyokola ki kyoli era bakuwa okulabirizi nga naawe okola ki oyimiridde kuba kati olwaleero hamu bw'abanga mulabirizi omusajja asobola okuvuga emmotoka ey'ebbeeyi naawe genda olabirire kale bagikuwe ogikole ki ogivuge so kati ne Kenzo
yadde ekiri kyabaddewo okubeera nti bano baga nti talina kyali akiri bangi abatatuuseewo ku mukolo awo nga babadde baagala naye nga tebatuuseewo tegamba tono nnyo kyoyinza okugamba nti batono nnyo abaatuuseewo batono era batono kuba bangi abamu ababadde bakyetaaga okugenda okubeera ekkololo ku mukolo gwa pulezidenti ng'alaye so omukulembeze abamukulembeze nze jawalo kikubuli omukulembeze abamukulembeze kati olaba pulezidenti w'eggwanga olwaliro n'avaayo n'agaa nti abasibe bonna be bakwata abanuupu ku by'obufuzi bonna babate tewasigala n'ogu kuba mukulembeze wa ggwanga yaba ayogedde n'avaayo n'ayogera ng'amaze okulaga nti kale Bakyagulanyi bakwata mu byobufuzi bonna babate tewagwa na ssaawa era ow'amakomera agendawo n'agamba nti pulezidenti yasayininze mu mperisiti y'abavubuka bonna be bakwata ku byobufuzi era nga pulezidenti tukusaba abaana babate baana tufenna ffe bamu twali tugenda bakola ki baana babate banoonya bululu bawagira ate ng'okuwagira gw'oyagala teguba musango olw'embeera ebeerawo abamu baali banoonya 10 kugenda babeeko kye baalya kubanga embeera oluusi abamu abavubuka ebasukkako naye nga pulezidenti tukusaba pulezidenti w'eggwanga ssebo pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni habulwa yakutte bayibuli n'alayira era kyogamba alayire abaana abate ate bw'aba talayira kubata ffe tumusaba abate n'abali mu bukulembeze bw'eggwanga abalaba ebintu bino bye twogerako ffe tusaba busabi abaana abamu baba baboneredde kati abyo sibiri biddamu waliwo bambi abaana ababoneredde nze saawagira nnyo Mpuuga kyali agamba nti gundi ono yani ono w'e Masaka munne wa Mpuuga Abedi Bwanika alina kigambo kyayogera nti tuveeyo twogereko abaana bano babate kulembeze bali abamu ne bagamba nti twogera ku Teesa gavumenti oteesa nayo anga ekintu ekimu ekiba kigaanyi nga kikunyigirizibwa tolaba ne bino eby'amataka omusajja ajja n'agamba nti ettaka lyange ziri eka 5 ne mutufungudde ettaka liryo ng'ettaka lye balitwala n'osalawo n'ogamba naye omusajja ono aŋŋambye ampeeko eka 2 3 agatwale okkiriza towera ennimba otwala nzaliruddeko kakati bw'olaba ng'agenda kulitwala mugenda mukodwa tokkiriza n'akuwa ka 2 n'osigaza n'atwala 3 kale gw'osigaza akatono naye ng'olinabamu bagamba nti bayinza okuba sibeebo nga sibe bananyini ttaka manyi n'obufere bungi bwajja buba bufere kakati ekintu osobola okuba ng'okiruddemu kati ebintu bwa bino we byatuuka ne bw'ogenda mu kkooti n'owooza mpaka otuuka n'okkuba engatta ekiraka naye nga tofunyeemu kakati mu bufunze kyekiri mu buntu kkiriza ogende n'ekyo bagamba nyama ntono kaana eriki kakati ne bino ebyobukulembeze bw'eggwanga pulezidenti tumusaba n'obuwombeefu excellence abaana babate tebajja kuddamu kukola byafujjo kuba bagamba wantu bajja kuba fujjo tewali fujjo tumusaba busabi baana babate kubanga mbaddeyo nkyakugamba nti ekya Abedi Bwanika kyeyali ayogerako okuteesa na gavumenti abaana abo abaasibwa ng'okimanyi n'abaana abamu abaasibwa mu byobukulembeze 221 bakyaliyo kituufu ekyo kituufu bakyaliyo balima abamu bongerako bwongezi amakomera ebyokwoza linawulirako omukulembeze omu ng'agamba nti kati abaana amakomera ekkomera eryali ery'okubeeramu omutwalo gw'abasibe gulimu 3 bo balina abamu abalina okunoonyereza nze kwa sitamanyi kuba sibimanyi nnyo sikolanga kunoonyereza kw'abantu baba bali mu 3 naye nze kyendaba senga bw'obaba nti kale abasibe kati abasibe bangi ekitalya Kigo agamakomera g'owera Luzira Nakasongola Nalufeenya amakomera ago ag'amaanyi galimu abasibe bangi naye nga baakwatibwa mu by'obukulembeze bakati okulayira kwawedde nze kyensaba muzeeyi abaana abate bakomewo bannaffe bangi babasiba mwe bali naye ng'otya n'okugenda omulabako mu kkomera banki naye bayinza okukukwatira gamba nti n'agenda ntya
kuba bino ebyobukulembeze bino betuliko ebyokuwoza nti gundi agenda kujja afuge teri nze mbabuulire ate n'ebyokuwoza amawanga mangi nnyo gemuwoza nti ensi egula mirambo tulwana ne bwe tunaalwana ng'obukulembeze tetujja butwala bya bwereere tetulwana twetaaga eggwanga eriteredde lwakuba nti n'ebyenfuna wabiraba ebyenfuna biserebye nnyo kati amafuta kati gaali nnyo gatuse ne mu kakaaga kasanvu kati mwe mubeera wano Kampala naye kati fe abatambulako nitugenda eyo mu West Nile Arua Jumani gali 8 petroli iri togisanga 8 juzi nali Erubaale nga ya 8 petroli pozi juzi nazzeeyokko nga badidde bazze mu 8 awamu 7 bizero kakaaga 5 kakaaga 7 pozi wano mu Kampala babadde bakyasesemukko so era byonna ebyenfuna biseebye abantu bafe abadde ku makubo bavuddeko naye nze kyensaba pulezidenti nga yamaze okulayira abantu baffe babateekereteekera emirimu emirimu egisobola okukola ki okubanga abantu tebajja mu mbeera eno mu kisanja kino gwe nga gwe kikyosuubira Museveni kyayinza okubeera nti akola oba palamenti kyayinza okubeera ng'ekola palamenti kyengisaba ne mu mateeka bye bandibadde bongera nnyo okukwatako emisolo gino babe nga batematema ku misolo gikakkanemukko ensi yaffe baleme kuteeka misolo abantu kubasuula ffe tulina emirimu gye tukola naye nga kati bizinensi zaffe zigudde because of bizinensi ezimu ze tukola ng'emisolo giri waggulu ebintu buli bizinensi bwe mukola ng'emisolo giri waggulu nnyo temusobola kukola ffe gavumenti gye tugisaba eteme ebeeko byetematema mu mbeera y'omusolo tube nga tusobola okuba nti abantu beenyumiriza mu ggwanga lyabwe eggwanga buli wetunaalyenyumirizaamu buli kimu kijja kuba nga kitambula bulungi naye obuzibu obuliwo bwe tuteenyumirize mu ggwanga lyaffe abantu tuba tuweddemu essuubi omuntu buli wogwamu essuubi oba osigadde kufa kituufu buli wogwamu essuubi oba omanyi siina kyendeeta siina kyenyisuubira kukola oba tolina kyosuubira kukola kuba oba omanyi nti kati kufa kwe kukikoze ki kwe kusigadde naye nze kyensaba mu kisanja kino abantu babatonderewo projects ze basobola okukola nga zireeta kasente olwaleero abaana baffe basomera bbeeyi abaana abaweererwa gavumenti eyongereko ku masomero ga gavumenti aga secondary n'aga primary agamu gali bubi n'agamu aga primaries gali bubi mu mbeera yaki mu mbeera y'okusoma so gavumenti eyongereko mu mbeera eki mu mbeera eyo abantu basobole okubeera nga basobola okwetaaya mu nsi yaabwe kuba kati omwana bw'abanga asomera mu gavumenti bino bye bagamba nti ate omwana atasasulayo kasente kakulya abazadde bajja kwekwatizaamu bw'abanga omwana kubanga n'omuzadde ajja kukiraba nti gavumenti omusomesa emusasula bw'obanga osobola okusomesa gavumenti okuba nti omusomesa emuwa kuki emuwa sente ezisomesa bawaayo ne kasente abaana kebalya n'omuzadde naawe ojja kubaako kwokwatamu kasente akatonotono kubanga mu ssomero lya private sobola osasula 8 sobola okusasula obukadde 3 busadde 4 busadde 2 meka bw'onoobanga ebyenjigiriza naawe otaddemuko akasente akatonotono n'ogamba nti omwana ntaddeko emitwalo nga 2 mitwalo 15 giyambeko naawe ojja kulaba nga kikuwa amaanyi ng'omwana we asoma so gavumenti byebimu ku byetusaba kyogamba gavumenti ena byekoze nga ndaba envayo egamba erina amasomero ga secondary erina primary kyogamba wakyaliwo obunafu mu go nti gakyali matono wakyaliwo obunafu wakyaliwo obunafu kati nze njagala okubawo essomero liri ewaffe saidi z'ewattuba tuba umeeya naye abaana bangi baana kirasi ogisangamu abaana bangi tebalina ye batuula
era twavaayo ko ng'aba asomerayo ko tuddukirako ku baana abo naye era tebyamala so nammwe abasomerako ko ku masomero gammwe aga gavumenti muddeeyo ko gwe wasomerawo mu gavumenti nasomera Nakyesanja 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 eyo nange waliwo omukulu wange yasomerayo Nakyesanja primary school Kawanda eyo yennyini eri ku church awo nange mukulu wange yasomerayo ko ne kati amasomerawo agenda Ejjinja Kalooli so muddeeyo kuddayo ko n'olaba asomero lyamwe gye wasomera liri litya myaka gye wasomerako kyekisinga obuki kyekisinga obukulu okay kakati waliwo olutalo manyi nagwe tukikuba versatile tuddako kakati waliwo olutalo simanyi oba ababiri bano bayinza oddumala oba polisi oba gavumenti oba polisi erina odduyingiramu olutalo lwa Palaso ne King Saha obuzibu obuli ku bantu abo waliwo omwe yeefuula kyatali ani Palaso nze nja mwogerako bwe nti alina abawagizi be bangi naye entalo zaawakula tajja zimala ate nga bagamba mbu yasinga okubeera yasinga bugumu polisi bwebe eziganye yalina engeri gyazigonjola mu ngeri ye ono yava ali emisikini yamuvaako ali enta kyamunoonya kimenke takyamunoonya otalo lwaggwa era gye baggwera nga si walungi kwalwoya ani yalumba ebintu n'abyasayase wakaawo anti ye Palaso katolaba muvubuka oyo wafujjo nnyo muvubuka wafujjo naye baba mukyokooza ye akyokoza kuba ayina eggaali ze nziwulira kibi nnyo okubeera ng'oli mu entertainment kati nze kyemmanyi anoonya mawulire agudde anogwa Palaso yagudde ndabanga agenda maaso agudde anoonya mawulire kati King Saha kyanoonya amawulire King Saha tanoonya mawulire King Saha abantu bamwagala ne Palaso bamwagala ne famire ya Muzayi Mayanja nayo yantalo naye anti baba bagikyokoza era ne Kamili ono ndowooza yakkakano baakuze yakuze naye yali muntu waki wantalo kati ono Palaso nze kyemusaba muganda e Palaso oba owulira kakkanya entalo abantu basobola okukwagala ffena tukwagala tusobola okukuwagira era akyala nnyimbira bulungi alina akayimba ako ke yannyimbira bakayita yaani happy birthday waliwo akalala awo waliwo akayimba ka Palaso ke yannyimbira nkeerabiddemu katono ninga akayimba ke kannyumira nnyo kalungi naye bw'ateekamu ezo eby'entalo si birungi ffe tujja tukuwagira ate bw'oteekamu ebintu by'entalo ebyo si bibi ndowooza era wabiraba wano byatwala ne munnaffe radio kuba okulawakula entalo mbi mu industry mbi nze saagala ntalo mu industry era ndaba omuntu nga ndeetako olutalo nga muviira kibi kubanga n'ababalaba tebaba mu magezi kati Alien ennaku zino yakkakano oba olwokuba baamusibamukko Alien kisoboka nakyo oba n'okumubuulirira nakyo kisoboka babalabika baamubuulirira musikirungi okubakula ntalo emabegakawo nasembayo okulaba oba baali ku polisi y'ekibuyaawo nga babakuttemukko amagye gabakwata oba n'eggaali ze gamba kati Alien yalimuko olwa wakati mu gavumenti alimuko abanene batambula nabo mu gavumenti bamwana yinki abo ani amugambyeko kati abamu bye beesigane kati Palaso ono simanya ajja kugwa ate era nga yagwa buli wobeera nga tolina mawulire kati aganoonya naye kati oyo yeetereze nga ye King Saha simanyi nnyo naye sitera nnyo kuwulira ntalo za wakula otera nnyo muwulirako ku ntalo za wakula
Mpozi manyi nga bwaba kuinako utala kuba luyimba bamu luyimba bebale nnyo awo yera wabulirira bye yaliko ne Kasolo wano ya balunyimba mwimbi yenna baluyimba naye kati ono Palaso yatayagala kulumba physical ebyo bibi yakuba ekisona ogwawo kati oza kiki ekirina okukolebwa okulaba nga abantu ne poliisi yennyini erina okuvaayo abantu abo n'esooka ebakwata n'ebalungamya poliisi kati erina okuvaayo mu kintu ekyo n'ebalungamya nemanya nti kati ono kino ne kino kyekirina okukolebwa nga tebanettingana tebanajjayo nnyo bisongo wanga oli akulinda naga nti oyo tumukoleko effujjo bwe wati ebivvulu biba bingi abayimbi batambula kiro sajja ayinza okuba alina gy'aveera naga nti baabano basimbudde tubateegewe wati ebo bakuba naye so poliisi musooke mbawe ku security nga mbabuulirira nze ku saidi yange kye ŋŋamba gw'olabye otya era kyekirina okukolebwa kuba nze ndowooza nti okumalayo byonna balina yita njuyi zombi ne bamanyi obuzibu we buva then ne basobola okubeera bakola ki naye omwayo aleme kulumbagana banne kubanga oli agamba nze story gye nawulirako ekitono oli yava okuyimba agenda okujja ng'avuuka bali ku motoka y'oli baali bajagaza ki ne bwemba nze ne tuva wano we tukolera ngenda okugwera ku motoka yange nga waliwo abannumbi gwe ki ekiddako oyagala kgenda ate waliwo abali ku ntambula gwolooza ki ekiddako oba n'omuntu okukulumba nga obadde mu kkuba otambula noweesanga omuntu ng'akuteeze oba wooyingirira ku geeti gwobeera wolooza ki ekiba kiddako ngumi nga tunaatera okubeera nga tufundikira pulogulamu yaffe okulayira kwawedde naye kwagenza okulayira olunaku olw'ejjo nga waliwo oba tebaalidde kyaggulo oba tebeebase tulo omukyala sipiika wa Uganda Anita Among ne vice we Tayeebwa awo nno omuduumizi w'amagye w'oku ntikko yebuvuddeko yavaayo n'agamba bonna ab'ekibiina kya PLU sinakina bannakibiina kya NRM bonna bawagiraani Anita Among mu kubawagira wayisewo ennaku ntono Amongo n'aleeta kapyata Rolls Royce bilioni 3 oyogedde ku moto ya bilioni 3 n'ekitundu emmotoka eyo kati ekino wagenza oziba nga gundi avuddeyo Kabanda Muhoozi tewabawagira Amongo ne Tayeebwa n'omumyuka we ku kifo kya Speaker Parliament ensonga n'agezezaako okunoonyeza kuguliza Muhoozi nga ye agamba nti bwe yatudde ne kitaawe ne beewuunya 3.5 billion yazigjeewa yatunze eki nga Muhoozi tagituulanga namwe emmotoka eyo awo oyeza siwe waavudde olutalo naye ate Amongo erudda yakoze bubi emmotoka ogireeta kati nze nabadde ndowooza emmotoka eyo yabadde alina gireeta ng'okulayira kuwedde nga naye alidde amaze okulya obwa sipiika awo ne yandireese emmotoka eyo tewandibaddewo kamberejaawo naye kati wano waliwo akanyamberege emmotoka yagireese tannalayira tannalya bwa sipiika waliwo obuzibu kuba Muhoozi n'avaga nti yamaze kutuula ne kitaawe ne bakikubaganyamu ebirowoozo batuddemuze okusinza ku Muhoozi bye yazze awandiika oba bwe yategeezezza kwe kuvaayo n'alagira n'agamba naye omukyalo n'esente zino yazigjeewo ezigula emmotoka emmotoka eno lowooza si eyasiikudde Kayine Lugaba ono yamusiikudde nga nsonga ki oza yasinzidde ku ki yalowoozezza ono omukyalo ono sente z'omusolo azirina
Serezo muwomuzi kati bw'abalamu bazimba parliament ebize bikolebwa biteso oluse ebiyita ate ebyo biteso birala kubanga sente tata yabakola ki yabaziteekamu naye wonna olutalo gye luli lwakubanza era nze sijja kulimba mu babiri bano ababadde ku mbiranyi baagala obwa sipiika sajja wange ono ow'eggulu ani Mau nono sipiika Amongo twandibadde ebintu ebimu twagalizaako ebintu byetaagala bikyukamukko lwakuba nti ebisanja bino baali obagaa nti ate oli yakulembedde nnyo n'ebibadde bisaana kukyukamu kyekiri kyegambye ekya konvoyi kati ate konvoyi yandizeeko eggulu konvoyi yandizeeko eggulu nevaako ete Ebukedya kisanja awe gy'emyaka 5 omulala n'akikwatamu naye nga kinaasoboka katulabe naye nga kyandibadde Mau ono lwakuba nti sajja bw'oba okitunuulidde si kibi bambi ate bw'otunulamu bw'oti embeera za Mau ye musajja asobola okuyisaawo ensonga n'agamba nti kino nze Mau yannyumira nnyo waliwo olwo yayita banna aba DP n'abaga nti kati mmwe muli eyo nze ndi eno nze nkuba eŋŋoma nze nzina nze nsamira okitegeera byonna nze mbikola akantu ako kannyumira nnyo agati mmwe muli eyo nze ndi eno nze nkuba eŋŋoma nze nsamira nze nzina mmwe muli eyo musooke okujja afazali nkuba eŋŋoma nga waliwo abazina kakati wetuddako awo ekyo eky'emmotoka kyo kyaleese obuzibu ne Mau yakyogeddeko motoka eyo ya bbeeyi ate n'ekirala nti oli agenda kale obwa sipiika ye motoka eyo si bwetyo eya Kabaka naye nedda ate nedda nawudde mu East Africa zirimu 2 eri ndala emotoka nno kati egenda kwogeza abantu obwama naye ate ng'era ajja kugivuga oba bajja kugimuvugiramu ebyo byabwerere n'obwa sipiika era bujja kubaamu oba azeeko oba tazeeko nze nga nze Kabaluwa bwe Sankara ekiina we kinkoseza kubanga kati akulembeddeko k'emyaka 5 ate yaliko ne vice okitege yaliko ne vice yamala kubwa vice ate abaddeko ne speaker okumalwa speaker ekisanja kiramba tubuyite mmere nawulira kayina ebyobugagga mu nsi endala byo bingi kakati bw'aba ayina ebyobugagga mu nsi endala ne bwakomaawo nze eri ewuwe gyali ewuwe Ebukedya nayitayokko byakoze abikoze azimbye ebizimbe gyebiri kakati kirungi kyobulaba ne maama Kadaga era netwamwebaza ebbanga lyaweereza ate Lulid akyali mu gavumenti minisita kakati bw'abanga naye yatuula n'ono bw'aba aweerezzaako ne basikandi bonna baaweereza n'ono bw'aba aweerezzaako naye atuuleko ate Lulid ajja sigala mu gavumenti kuba sipiika n'ogundi mubaka ate era bw'aba mubaka naye gwe omanyi kye bayita amaanyi security eyo gy'abeera nayo oza abaana ayinza okuddamu ogifuna kituufu naye anti basobola era omuwaayo obwa minisita oba obumyuka oba obumyuka newakubadde nti kati ku bwa sipiika aba avuddeko ate n'ekirala nti ne Mau ono era naye bw'ajja ku bwa sipiika wabeerawo ki wabeerawo era enjawulo enki endala ekitegeera wabeerawo ko enjawulo enki endala ku bwa sipiika bwe bintu bikyuka kati eggulu eyo nayo waba ate wagenda kukyuka ojja kwesanga nga Mau bw'aba w'eggulu ab'omunnakasongole akageri ketuli awo Luweero ggulu buli we tuba konvoyi ekutte yegendako eggulu waba wajja kukyuka so nze mu bumpimpi kyendaba ebintu bisaana okubeera balance anyway katulinde kubanga ndowooza okulonda kuyinza okubeera wiiki ejja
bwemba serabidde kuba wiiki eno gye tulimu yakulayiza babaka kati wiiki eri ejja kyemmanyi eyinza okubeeramu ki okulonda sipiika n'omumyuka we bwe bityo entertainment bwesi bwe zikola ki era tujja kukomawo wano tubabuulire nti ono eyakoze eki yasaanidde ono teyasaanidde ate era ne bw'abanga yabadde atasaanidde olwedde kiba kikoze eki kiba kiwedde so bwe kityo bwe kikola ki nga tufundikira tudde ku tteeka ery'ebiyiiye pulezidenti abulako kimu kuteekako mukono etteeka likole mwe nga abakola ebiyiiye mu mizannyo ennyimba mulina emugendo kifuniramu weewaawo ekintu ekirade sinakinoonyerezaako nnyo bulungi naye bw'aba etteeka yabadde ayagala kulisayininga nti tube nga twongera okufunamu mubeere nga ekiyiiye kyoyiiya tekimala gazungazunga ng'omuntu okikozesa ogwo olina okukifunamu kigenda basuula kigenda bambusa waggulu kijja kuba kitwambusa waggulu bw'abanga bwate bwasaze anti kakati bw'oŋŋamba nti kyenjiyiza kati ng'oluyimba akatwala firimu zaffe zetera okukola ki okuzannya oyiza olugero lwo ne lusaasaanyizibwa ensi yonna n'erulaba abalala balulaba naye gwe yaluwandiika n'oba nga tolina ky'oli naye nga wayiya olugero lwo nga lulungi naye nga tolina kyokola ki tolina kyolufunyeemu ng'oluusi weetakuza lujjo naye ng'olugero lwe n'abali we balweyagaliramu so bw'aba nga asazeewo gamba nti asayininge nti olugero lwa gundi lwe yayiiya dukome kulusaasaanya nga luba lugenze luba lulina okufunayo ettooke ekyo kituufu n'ennyimba musajja ayiriza oluyimba lwe lulungi baluwulidde oluusi talina kyalufunyeemu naye bw'agamba nti asayininze oluyimba lwe ogenda nze oluyimba odduwulira nina okubaako kenteekayo kyabbeeyi nga tukomekereza siibula abakulaba essaawa zino abatulaba ssebo neeyanziza okunkyazaako ku mukutu gwo guno amiina ssebo era nsuubira ojja kwongera okunkyaza okubeera nga twogerako ku biri mu nsi entertainment okulaba ki kye tusobola okwongera ku nsi yaffe ebiri mu ggwanga abantu babiwulira bwe tubyogerako pulezidenti bw'aba atudde mu ddiiro lye ng'ali ku ssimu ye ebintu bino bw'abiraba naga nti gundi yayogedde ekintu kino ekinyigiriza eggwanga nkyusaamu wano kubanga tuleme kwogerako bwogezi ku entertainment ku bintu bye twogeddeko ne bikola ki ne bikomaawo biteekesebwe mu ki mu nkola sebo neeyanziza nnyo nsigadde nze Muhammad Kabalu Sankara sebo neeyanziza okuva mu Bomba Films mutusaakingeko Bomba Films mube nga mutukola ki mutulaba nange wano nno sigenda kubeera nga nsukka wano era mbasaba tugende maaso no subscribinga omukutu guno ogwa Standard News UG tuli ku TikTok saako ne YouTube nze mbadde da Element Man muzzukulu wa Mugema Mukama abeere nammwe.